Kubeera mungere nyumba gyembaddemu kisingako ng'oli mufu. Nze mbadde njogera ne pusi, nze mbadde manyi n'okugiyita enjo yajabuzi, naye nga nze pusi ebadde eri ng'omuntu, ndowooza nze mbadde nziyita enjo, ebadde ejja ne ku buli ne twebaka kubanga nze nayagalako okwetta, nakirowoozaako nywera, simanyi bwe mbinyonyola. Atwabo mulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseko nate olunaku olwaleero. Yugi updates tuzze nate okubanga tuwayamu okwongera okulaba ebintu nga bwe bitambula okutwaliza wamu. Nga bwe nabasuubiza nti tujja kujjanga n'abantu ab'enjawulo twongere okubanga tuwayamu tulabe embeera mwe batambulira eri etya. Ennaku zino tulina baganda baffe bannyinaffe abali ebweru oba emitala w'amayanja, naddala abali e Buwarabu. Tuzze tubakola mu programs ez'enjawulo okwongera okumanya ebintu nga bwe bitambula, twongere naffe okumanya kiki ddala ekiri eyo. Abamu balooza nti abantu bano beekoza bwekoza, abamu balooza nti baffera bufezi, abamu balooza nti Bannayuganda si bakozi, y'ensonga lwaki embeera etuuka n'ebeera bwetyo. So y'ensonga lwaki tubaleetera bannyinaffe baganda baffe abawangaalidde sayidi eyo okakkalabya okusobola okuba nga bafuna ekigulira magala eddiba. Gye buvuddeko era waliyo abakyaliyo, sina gye buvuddeko n'essaawa eno wetwogerera waliwo abawala bali Saudi Arabia eyo nabo bakyagenda maaso n'okuba nga balaajana. Ne balaajana kuki? Balaajana kubanga bayambibwa okusobola okulaba nga bavaayo. Ffe tugenda ne twebuuza nti ki ekibatuukako okubanga abamu ne contracts zaabwe ziggwako ate ne balemesebwa okubanga bakomawo. Abamu gye bakolera bwe ziggwako ate okudda ne lufuuka olutalo. Abamu ne weesanga nga badduse na buddusi nga ne bye bakoze oluusi babireseeyo. Weewaawo olunaku olwaleero neegatiddwako omu ku abo awangaalidde eyo ng'akakkalabya okusobola okulaba nga afuna ekigulira magala eddiba. Ajja kuba nga atubuulira amannya ge waali wano, tugenda kuba nga tuwayamu naye. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba ssebo. Amannya gaffe? Amannya gange nze Naatulinda Elizabeth. Kale ogafunza muno mpita Liz, abasinga gye bampita Liz. Naye nja kuyita Liz. Liz obadde mu nsi ki? Jordan. Yes. Wagendayo ebbanga ki? Nagenda mu 2019. Yes. Okay. Ndowooza Liz mumulaba gwe tugenda okuba nga tuwayamu naye olunaku olwaleero ku ebyo byayiseemu okutwaliza wamu sayidi eyo. Yalatandikire ku nsonga kuba nkimanyi nti Bannayuganda bandyagadde okumanya Liz avaawa nga tetunnabagenda Buwarabu. Twongere n'okumanya ki ekikuleetera okuba nga otuuka okugamba nti kaŋŋende Jordan nsobole okuba nga nkakkalabya. Bangi batugamba nti abagenda eyo oteeka okuba nga oli hasara, nti bw'oba ddala teweewaddeeyo tosobola gendayo. Naye Liz yani bakuzaala wa ova mu district? Liz bamuzaala mu district y'e Kabale ey'ewala. Oli omukiga? Ndi mukiga. Yes. Kati okugenda nasooka n'embigaana olw'okuwulira ebintu abantu bye boogera. Kati bwe namala nali wakugenda ne sister wange, ye yagenda dda, namugamba sooka ogende tulabe by'onoosanga. Kati bwe yamala emyezi 3 ng'ali bulungi nange ne ngamba kangende. Ye nagenda e Saudi Arabia, nze ne ngenda e Jordan. So gwe ogendako kuddirira okuba nti sister we yagenda n'omulaba ng'ali bulungi naawe n'ogamba kagenda. Obulungi ki obwo bw'oyogerako? Nedda kubeera mu nyumba nga emirimu si mingi, esimu yo ogirina buli lunaku oyogera n'abantu bo, naye ate nze bwe natuuka ebyange ne bikyuka. Mbadde siyina ssimu.
ebibyo byakyukamu okutwaliza wamu. Badde ndowooza nti bw'ogamba nti bw'alaba nga ali bulungi nti at least yasobola okuzza ku kasente e Uganda either n'azimba n'agula ettaka n'alabirira famire nti obwo bwe bulungi bwe walaba alimu nawe n'ogaa nti nange nteekeddwa okgenda. Okulabirira famire kirala, okuzimba kirala, buli omu agenda alina pulaani ze. Toja agamba nze aliwo agamba ngenze komewo nzimbe, omulala ngende nzimbire famire yange. Kati ng'abalala nga bwe bagamba bo tebabasasula. Ate nze sisita wange ze gwe yasindikiranga sente ze buli mwezi. Kati nga bamusasula bulungi, simu ye agirina n'emirimu talina mingi. Gwe wano wali tolinaawo mulimu? Wano nasooka nenkolako mu Mega Supermarket. Kati bwe navaamu ate awo emirimu n'ebula. Awo n'ogamba nteekeddwa okweyiiya? Nina okweyiiya, kati mu kweyiiya nina okugenda. Okay, njagala tugende otunyumize ku mboozi Jordan. Eyo kiri kitya? Simanyi na kumanya oba Jordan erina MOU oba Memorandum of Understanding ne Uganda. Wanga tuwulira ensi ezimu ezirina embase, ezimu teri embase gye bali, eza Uganda okutwaliza wamu. Jordan kiri kitya? Naye nange ndowooza Jordan tewali embase, banga sigiwulirangako naye nga Memorandum bali bagirina. Kubanga ffe kampani yaffe yatuwa ne gundi eyo agreement gye bakola ng'eri mu Luwalabu n'Oluzungu. Kati Jordan okutuuka kwange obuzibu bwatandikira ate nga tutuse ku ofisi yeeri. Ofisi yeeri bwe twatuuka amasimu ne bagatujjako. Buli kimu ne bakitujjako. Ne tusigaza baaga n'obugoyegoye nebyo batugamba wano ku ofisi twatuka ne babitujjako. Awo wenyini emboozi wenjagala etandikire ng'ova wano kiki kye bagamba ogenda kukola mulimu ki, biki bye bakusuubiza okutwaliza wamu? Nava wano nga nkimanyi nti ngenda kola bwa maid. Era nagenda kyo nkimanyi kubanga nagenda ne bakama bange mbamanyi. Lwakuba ate nze obuzibu bakama bange nali nina babiri. Kati asooka gwe nagenda naye. Kati yasooka gwe nagenda naye. Bakama abulina babiri, walina babiri otegeeza ki? Eri bwe batwalayo gunde ebitukwatako bali bajja ne balondamu gwe baagala. Kati ndowooza fayiro yange kwolwo abampikinga bali babiri. Kati nga bo tebakimanyi. Naye nze ne nsigala njogera n'omu nga nze gwe manyi. Kumbe yansasulidde visa mulala. Kati ye yagenda okusasula visa n'asanga ng'omulala yagisasudde. Kati nga nina okugenda nagwe simanyi, gwe mbadde njogera naye saagenda naye. Kati obuzibu bwatandikira ngenze kolera be simanyi. Wano bw'oba ova wano ebiseera ebisinga batugamba nti bwe muva wano babasuubiza essente endala nti bw'otuuka eri nayo ne bakuwa essente ndala. Gwe bwe wali ova wano kampani yagamba ogenda kufuna ssente mmeka, yagamba ogenda kubeera n'essimu yo, yagamba ogenda kubeera ne pamiti yo, ne ssente mmeka ze yagamba ze bali balina okuwa? Ssente batugamba balina okutuwa bwe batuweza mu $225, bwe batuweza Jordan 160. Era zezo ze nasanga. Kati ekyessimu batugamba mbu famire ezimu wabula si zonna. Basooka kujjako essimu ojjoka omanyiire. Bwe awitawo ng'omwezi oba wiiki kisinziira. Abalala bagamba myezi 3 mbu bakudize essimu yo. Kati nange bwe natuuka ne nguma ndaba essimu tebagimpadde. Ayitawo emyezi 3 tebagimpa. Nagibasabako olumu ne bampa eyaabwe ne bateekako airtime. Ne nkubira abazadde bange ne mbagamba. Kati bwe yayitawo emyezi oba nga mmeka ne mbagamba njagala eyange kubanga njagala kwogera ne muganda wange ate kozesa WhatsApp. Ne bagimpamu ndowooza endakika nga 3. Ne baginzijjako. Omuntu omukulu ne bakuwa essimu eddakiika 3 ne bamala ne bagaa nti gireete. Gye wagula ku ssente ezo? Nze nagenda nayo. Nagenda nayo obula siagamba bangulire essimu yange nagenda nayo. Ne baginzijjako. Ate passport kuba era abamu batugamba ne passports bazibajjako. Kati biki byuma. Passport bagimpadde ndi ku kisaawe nga nyingira we bachekingira. We nyingi
sigirabangako nagirabye kwolwo naye ng'abalala bw'aba asigazaayo omwezi gumu oba esatu babawa ebintu byabwe pamiti ne pasipooti ne basigala nabyo naye nze ekizibu tebangambako n'okujja n'alabiddeawo muyenda kiiko tebagambako nti okomawo nedda n'alabye mu ndakiiko eyo nabadde nkyakirininga n'okirininga naye tukedde nabadde nkyakirininga nga nkyalina ebaketi mu ngalo nekyenkiriningisa ne bampita ne bangamba weetegeke tugenda ebbanga nga liweddeko oba nedda visa yabadde eweddeko naye era babadde tebaagala oluvannyuma gw'abalala be nagenda nabo kubanga namala nentabuka kyovola nga twakedde natabuka nga amaze omwaka ne mbagamba bwe batebampa simu yange banzize ku office kati bwe nabagamba banzize ku office ne bangamba office yatugamba tukuwanga essimu mu wiiki omulundi gumu ne mbabuuza ate nga amaze omwaka nga temumpa simu ne mbagamba kale munzizeeyo byali biseera bya korona ne bangamba office nzigale naye nga banimba ne mbagamba kale mumpe simu nze mbakubire ne bangamba tukugambye office tekola kati awo ne bagamba kale tujja gikuwanga buli wiiki kati buli sande nga bagimpa oluusi bwe ngisaba ne baginyima kati bwe baginyima bakeera ku makya nina baga yange bagamba mutwale ku office nga tunabana kutuuka awo njagala otuyiseeko mu mbeera mu nnyumba embeera eri etya kubanga emboozi tuwulira za njawulo okutwaliza wamu gwe gy'obadde embeera ebadde etya mu nnyumba n'atuukamu ng'oggyeko ekyessimu emyezi egya 3 egyasooka saali bubi wadde emirimu yo yali mingi yo yali mungi muntu eyakula nga takola tagisobola esaana abakozi babiri naye nga nze sikiinako buzibu kubanga okola nkumanyi naye ng'ekizibu ate baagala okole mu nnyumba kibbiri naye ffe wano ku ofisi baatugamba bwe bakutwala mu nnyumba endala n'obakolerako ne batakuwaayo na sente nadde n'ekikumi gaana ne bwe twatuka ku ofisi eri ne batugamba temukkiriza kola mu nnyumba kibbiri kati bwe nagenda mu nnyumba eyo nakolayo tebampa n'ekikumi yadde nekugamba weebale nenzirayo kati bakama bange oluusi bagenda kati kyekyo kye bakozeseza bwe bagenda ng'ogenda okolere muwala waabwe kwegamba bwe bava wano we bakutwala bwe batambulamu ne bagenda gye bagenze gwate bakutwala eri omuntu waabwe obeere ng'omukolera ate kampani yagamba ekyo tekikkirizibwa okujjako nga bakusasudde okujjako nga bakusasudde naye ne bwe bakusasudde nga gw'olaba tokisobola gaana kiri kugwe bwe bakusasula n'olaba mbu olina amaanyi kola bwe balaba tobisobola gaana osigale mu nnyumba emu so emboozi eti etya oyitamu otya kati mwezi emyezi 3 nagendayo emirundi ng'esatu kati ekyasinga okuleeta obuzibu bagendako nga bagenda malayo weeks 2 kati ng'era kubanga ne wakaliwo abasigalayo abavubuka kati ng'era ogendayo ennaku 2 enonodde ennaku 2 ogendayo ennaku 2 enonodde ennaku 2 kati n'okoowa kati natuuka ekiseera n'engamba sigenda kuddayo nabagamba bulungi ne mbagamba mumanyi kati nzikiriza ngenda nga bwe mugenze naye gwe gusemba sigenda kuddayo kati awo olutambi lwonna we gwakyukira olutambi ne lukyuka tewakyalambuuza tewakyali mmere saagala akaaba kati ukegamba buli kimu kyakyuka simanyi bwe mbinyonyola soka olinde kubanga oli ayinza okubuuza abantu obakolera kale tebakubuuza tebakola ki saagala okaabe obakolera okola buli kimu naye teri akubuuza n'emmere nga teri njagala emboozi eyo kubanga abantu baffe abamu abo batulaba buli lwe mwogera bwe mutyo balowooza muba mulimba beebale bajja biraba bwe bagende nabo babirabe so okola otya kati bwe basigala nga tewala akyambuuza nze nensirika kati naye lwakuba nze ndi mukatuliki naye mulokole naye sinasigala Katonda kubanga mu nyumba nalaba ndi mu bwomu ate tebaagala kunziza ku office
basooka ne babirowoozaamu banzize ku office omusajja n'agaana. Omusajja bwe yagaana ne nsigalawo naye ng'omukazi toyikirizibwa kubaako ky'ojjayo kujja. Omukazi yalina okuwa kati emmere gye yalakuwa yakendeeza kati ate aba akuwadde kati n'owulira emmere gye bakuwadde force tekumalira ddala nakoga singa olaba ku bifaananyi ebisinga byasanguka naye nina kye nali ntadde ku Facebook. Kumala omwaka nakoga nga owulira kamunguluzi bw'oba okola ogenda kuggwa. Tebakuwa mmere, tebakuwa breakfast, n'ekifaananyi kya breakfast nali nakikuba naye nakidiriitinze. Kati nembeera awo nensaba olw'okuba aliyo omukwano gwange naye nga niiba naye gyakolera naye nga tekyogera naye nga yangamba naye talina ssimu. Naye ngamba omanyi nja kulinda bw'onoogenda nange nfulume. Sooke ndabe nga gw'ofulumye ogenze. Kati korona n'ayingira. Kati korona ole yasooka kati awo obuzibu bwe buli olwo omuwala gwe nagana okolera ye mubi buli kimu yakifuga. Kati yali afunye olubuto najja kubeera awo wendi. Kati awo tewakyali mmere bwe ngamba nzibeeyo ekyokujja abeera awo tolina bw'onookijjayo. Kati naye ng'emboozi kye boogera kimu ekyokubiri boogera ku gwe. Boogera kimu ekyokubiri boogera ku gwe naye nga si birungi. Nenguma nenkola ogw'okusaba bwe nalaba tewala ali andiko nenkola ogw'okusiiba n'okusaba. Katonda nampisaawo mpola mpola paka we natuuka. Kino kitandika mu myezi 3. Kale ngamaze emyezi 3 ndi mu gwokuna n'ogwokutaano. Kati katugambe embeera eyo ngimazeemu omwaka gumu n'emyezi 7. Okay. Kubanga nakomyewo visa ewedde wasigaddeyo weeks 3 kumalako contract. Kati yeeyibo ebyo. So embeera ebeera etya kubanga simanyi baba mmere yokka gye baba tebakuma oba tugambe nti waliwo n'ebirala bye bakulemesa okwakisesinga amazzi baba bagakukkiriza onaabe bulungi okole ki kuba wano sikitegeera abamu mpulira janaze sinaabye bangambye you don't deserve to take bath. Okujja naze sinaabye. So okuva e Jordan wayambadde bwambazi n'olinnyonnyo bali mu ruumu nga mwebali n'ebintu ebimu nabyolabiddeyo bye bapaakinzeko byebyo bye bakupakingira bye bampakingira ndowooza babadde balowooza mba ndi mubbi n'abagambye mubijjeyo mu paakingi. Kati n'obusungu kati olw'enjala bwe nayogera ku musajja ne mugamba omanyi kati mungulire amata mu ssente zange n'akkiriza kubanga ssente mbadde sizikwatako nga basindika busindisi. Bwe nagamba mungulire amata ne bakkiriza ne ngamba Yesu weebale. Kati mbadde bangulira amata bwe gagwamu bagamba mundeetera amalala kati nga genywa kati kwe kufunawo omubiri naye nali bubi. So bafiiringa free bw'oba okozesa ku ssente zo ez'okolerera naye nga tolya ku byabwe. Bakifiiringa fuli kubanga essimu yange yafaako jjukira ngikwata lumu kubanga bagimpa essaawa zigenze wensula tewali wifi gwe nina okwogera naye akaseera ako kati ne freezinga nga tekola. Nabagamba mugireke mungulire endala ne bagaana paka ne banoonya bwe bagikozesiza naye ne zagikozesa bazisalanze baagaana tebaagala kubanga ne mu mmotoka nabagambye njagala gulira maama essimu tebaagala. Kati kwegamba bagala nga bwe wagenda bw'oba okomawo ssente zo yesi bazimpadde sijja abawayiriza ssente zo zonna bazimpadde naye nga ssente zo enjala ekulumye okola ssente kati nebuuza ssente nkola zaaki siridde sirina kyezinyambye nengamba eno embeera nedda kubanga nze nayagalako okwetta nakirowoozaako nywera. Nga ki ekikuleetera okuba nga olowooza okutuuka ku mbeera eyo ey'okwejja mu bulamu bw'ensi? Simanyi bwe mbinyonnyola. Funa bw'obinnyonnyola kuba Munnayuganda oyo atulaba abawala bangi baagala ogenda eyo era bangi saawa eno bw'ogenda ku internal affairs wali wajjudde layini we ziri baagala naawe kennyini ogamba ojja kuddayo naye nga n'amaziga gaago
gakuvaamu ki ekikuleetera okwagala okwetta? Nedda Mr Jackson otunulamu n'olaba yese Uganda obadde tolina ssente naye obadde bulungi ofuna kyakujja ofuna kale bye weetaaga ebyamangu yesi toterese n'ekikumi naye ng'oli bulungi kati n'okibalamu yesi nkola buli mwezi bampa ssente naye enjala ekulumira waka tolina ssimu ate tolina gw'oyogera naye kati n'olowooza nempulira obusungu kati awo we nafunira endowooza nengamba bano abaana bonna bafa babeera tebabasse betta kubanga bano betulaba abeesuula bebasanga oluusi mu binaabiro nga bafudde kubeera mungere ennyumba gye mbaddemu kisingako ng'oli mufu nga tolina Katonda tomanyi Katonda kisingako ng'oli mufu ng'ekigambo kinene nnyo ekyokutwaliza wamu. Singa nze simbadde siyina baana nandibadde siri mulamu abaana be nalowoozako nengamba kangume. Olina abaana bameka? 2. Wabaleka wano? Naye soogerangako nabo nakati soogerangako nabo tebamanyi nakumanya nti wakomyewo? Nedda nakubidde jjajja waabwe ekiro kubanga mpitayo kubanona n'amanya nti ne bamanya. Naye saayogedde nabo n'abagambye bugambi mubatereeze mpitawo wabula saabagambye nti nakakomawo n'abagambye nti nakomawo dda naye nakomawo ndi mulwadde era n'abadde mulwadde namala omwezi ndi mulwadde nembagamba bantwale mu ddwaliro ne bagaana nembagamba kale mukozese ssente ezange muntwale mu ddwaliro ne bagaana kati eri omukozi tolina kulwala kyekyo kye nalaba. Mukozi olina kubanga kyuma? Tolina ne kyuma bwe kikoowa kifa n'okitwala n'okikozesa ne bwebeera kompyuta efurizinga bwekoowa tolina kukoowa tolina kudwala. Nadwalako nga bagenze empewo mu winter tekwabimanyira kati nze nafuluma nga bwenti bw'olina kwebikirira nga ngendewo oyo omuwala kati bwe natuuka empewo ekitengo n'endowooza bamusujja kati bwe bambuuza obadde ekinengamba nti ndowooza musujja omukazi yatabuka yakubira ofisi za Uganda nezeeri ne bangamba ndimba kitegeeza njagala kudda ne mbabuuza bwe mba njagala kuddayo era mbagamba direct tinjagala kuddayo naye bwe mbagamba mpulira ng'omusujja ewaffe si buzibu ne bangamba mbeno Arab country omusujja tegukirizibwa ne mbagamba owaayi kitegeeza nava Uganda n'omusujja kati maze emyezi 6 omuwala n'agamba nze ndi wano ndi lubuto ng'ogamba musujja kitegeeza ngenda fulumye osule ebweru kyokka winter ate ndeetedde obuzibu ne ngamba ti kale nti ekyamuntwale mu ddwaliro bankebere ku ssente ezange era yantwala ne bankebera naye yanimba ssente ze yangamba okebera omusujja zivaamu eze Uganda 25,000 omusujja gwokka naye lwakuba tebazinsaze n'abagambye muzisigaze ezo ng'anyiize musigaze ssente zammwe musasule buli kimu ne bagaana katutwala ssente zo tekwagala. So gw'osuubira lwaki embeera ebeera bwetyo mu mawanga gano? Obviously waliwo abali obulungi abagamba nti bo bitambula bulungi ate waliwo n'abayita mu mbeera naawe gy'obadde oyitamu naye osuubira kiva ku ki? Abamu bakibateekako ne balowooza nti oba temwagala kukola y'ensonga lwaki biri bwe bityo. Abamu bagamba mbu mwagala basajja bakazi beeyo oluusi ne bibaleetera okubeera bwe biti. Mitima gy'abantu bali oba mmwe muliko obuzibu y'ensonga lwaki embeera babayisa bwe bati? Kati awo simanyi nange nakirowoozaako nti bajja kungamba njagala omusajja waabwe kubanga oyo muzeeyi myaka 67 naye nga yabadde andwanirira kati wali mbaddewo ndowooza Katonda gwe yakozesa yaba andwanirira buli kimu ng'obawulira eri baleekaana naye nga bayombera nze ayombako ne mukazi we ne bamala wiiki nga teboogera olw'okubeera nze kati ne bibeeraawo kati nakubira ofisi zeno tezirina ze kituyamba babala ng'ofulumye ne babala ze bafunye kubanga bwe nafunanga essimu be nina okwogera nabo nalaba tebanyamba kati nenzira ku yeeri eyeeriyo yagezaako naye nebigaana. Nkulaba nga olina bingi by'olina okutuwa naye
ndowooza tebivaayo buvi okutwaliza wamu naye nga bijja kuvaayo kubanga era bangi aboogedde nti ddala offices zino ate bwe mugamba nti offices za wano teziyamba bavaayo ne bagamba nti ffe tukola buli kimu kyonna ekyetaagisa okubanga tuyamba abaana abo. Biki ebyo bye wali oyagala okuyambamu nga offices za wano tezikuyamba? Naye nange nsooka kubuuza njagala ombuulireyo omuntu omu bw'aba nga gyali nga offisi ye Uganda yamuyamba atubuulire gye tuba tukozesanga eyo offisi eyo kampani fena gye tuba tukozesanga nga yayambako omwana nga ye yamutwala ng'ogyeko bano bakaluviini bayamba be bataatwala naye nga offisi ye yakutwala bayamba babizibu naye nga si be babatwala ate naye ababatwala ate nga be gye bali singa ate ne bwe bandibadde batusaba ssente twandizisasudde ne tusobola kuyambibwa. Kate nze kyange tekyali kizibu n'abagamba nze njagala kukyusa nyumba ate nga amaze omwaka. Baliwo boogamba saagala najogera kampani kubanga be twagenda nabo abamu bali bulungi nze abadde bubi twagenda 11 nze abadde talina simu oba aliwo n'omulala naye nga nze abadde bubi. Mpulira kampuni ziwano zigamba nti bw'owulira nga ennyumba togisobola nti odda ku ofiisi ne bakufunira ewalala. Anti kati obuzibu obwange kyokudda ku ofiisi baagaana okunzizaayo kati bwe nakubira beeno nendaba namala omwezi buli bwe bampa essimu be nina okwogera nabo nga bengamba kyokka ne baddamu ne bakubuuza tuwe enamba ya boosi wo tuwe enamba ya kampani yeeri kyokka nga babirina olwedde kati bwe byagaana ne nkubira eyeeri yagezaako kubanga bakubiranga mukama wange nga mpulira naye ne bagaana kubanga ne bwoba omaze omwaka bakuzaayo ku medical nze baagaana tebanzija waka paka bwe nabadde nkomawo ku Lwokuna. Bakuza ku medical ne bakebera bakuzaayo balabe ki ngebye batukebera byonna kiki ennyo kyebe musujja sirimu byonna bakuzaayo kubanga eno batukebera mirundi 2 bwe twatuke Jordan enkwolo ne baddamu ne batukebera nga tetunayingira mu mayumba oyinza okuba ogenze n'olubuto kati bwe yayitawo omwaka offisi yeere kuvunaanyizibwako kuddamu okukebera naye nze babakubira essimu nga mpulira emirundi ng'ena ne bagaana kati nensolo nengamba kati sikyalina nyambya ng'ogyeko Katonda. So okutwaliza wamu gwe gy'obadde okoze mu nnyumba emu gy'okozeemu emyaka egi sikyusiza mbagaana naye nga kyenaali njagala kubanga simanyi naali njagala leero ennyumba teberekekamu muntu era ne mu motoka nze n'abagambye temugenda afuna mukozi mulala mugenda kuddamu kubanga niba wange yangamba abantu badde bakyuswa mukozi buli wiiki olw'okuba nze naali nkyali mupya ate ndaba bampisa bulungi kati ne mugamba olimba bwe yayitawo emyezi 4 ne mugamba ye wangamba byonna mbirabye naye Mukama Katonda yamanyize nebaza bwebaza Katonda kati awo wenkuddiramu ekibuuzo bulijjo ky'obuuza abaana bulwaki abava ebweru bakomawo babuulira njiri mukomawo nga mulokose ate muddukira wa Bugembe sigenda wa Bugembe nedda nze sisabirayo nze ndi mukatuliki bwe mba siiri mu Kereziya mbeera wa Brother Roni yeye musumba wange. Brother Roni wa Mutundwe Ntebe Road. Okay. Lwaki ekibuuzo kinziremu ekyo lwaki mukomawo mulokose? Anti bonna nagenda okulaba tebakikuddamu bulungi. Kimbuulire gwe. Wanga nange nakyebuuza. Ensonga obeera mu nnyumba weka tolina muntu gw'olinawo kati bw'oba toli ku Katonda yalina okuyisaawo Katonda abeerako kyakuyisaamu mu eyo ennyumba ng'oli muyeka n'ogamba kati nina okubeera kunywerera wano ndowooza ye ansi entuufu. So kiri nti ne wano nali mulokole naye bana balokoka bagwa olokoka bw'obivaamu ofuna ddiiru n'okuba ddiiru kati byebyo olokoka emyaka 2 ogwokusatu osanga waseeredde dda naye kati nako mmeewo ndi munywevu. Okay, si kibi ekyo okutwaliza wamu omulungi atulaba tukyagenda maaso n'okubanga tuwayaamu ne mwana muwala ono zeno mbeeyitira bakadaama
nti azze tubeere nga tuwayamu atubulire biki byayiseemu ng'ali e Jordan eyo lwakuba onkola bubi nti bingi byolekayo byogere nga bw'obyogera byogere omuntu ng'obyogera mu Lunyankole oba obyogera mu Lukiga ng'abantu bakitegeera okutwaliza awamu kubanga kyenjagala ge mazima ago okuvaayo omuntu waffe oyo amanye nti ddala ebintu bino bye tuba twogera tibeera bya bulimba okutwaliza awamu. Omanyi waliwo programs zino ze tugenda oli bw'agiraba naaha kati oyo oleese muleese oba omugjeewa n'oleeta n'atandika okwogera ku ebyo nga bo balowooza nti tebiriiyo okutwaliza awamu. So y'ensonga lwaki tuwayaamu ne baana bawala bano twongere okumanya embeera mwe bayita okutwaliza awamu. Ensonga nyingi ze tuwulira okuva eyo naye oli yandyagadde okumanya bannayuganda bokka be batulugunyizibwa oba n'amawanga amalala nago gatulugunyizibwa nga Abafiripino mpulira bangi nnyo eyo nti mukola nabeeyo n'ensi endala naye bannayuganda bokka be bayita mu kino. Nedda si bannayuganda bokka bonna nga bwe bali naye lwakuba ate gavumenti ye Uganda tefa ku baana baayo naye Philippine bali strict nnyo kubanga bamanyi era nakati Jordan babasizaamu tebaddayo. Ate jjukira bo bafuna na tufuna 2 bafuna 4 kati ndowooza bagenda basa ku 6. Ate Jordan basinga kwagala bannayuganda n'aba Philippine olw'okuba bamanyi Luzungu. Naye nga kiri jeno bonna kubanga omutima guba gwa famire si gwa ggwanga sigamba nti abawalabu bonna babi guba gwa muntu nga muntu ngoba famire oba nga famire nga bwolaba ne Uganda ababi gye bali n'eri gye bali kati beebo kubanga nganze nakomyewo ne baga gye nagenda nayo ku mugongo ati mundabye ngolodde maze okwetegeka naye singa wandabye nga nkomyewo wandikabye nga tolina bakwogera nange kati weterezezaamu neterezezaamu ati nzira mu kyalo kyova basagenze direct mama yabadde ajakka waliwo era gwe nali ninokolako interview nangamba ndeka nsooke ŋŋendeko nenyigeko mu kyogero nja kudda nga naye agamba kamera tasobola gigendamu nga bwe yakomawo kituufu obeera jjukira nkugamba esaana abye kati mba kutuuka wano nga ntuuse kweza essaawa n'onfuna enviiri bitucwa jjukira zimaze eri myaka 2 abanga tebabadde n'abasiraamu imagine tebabadde n'abasiraamu nga tezisibako kati bwe natuuka nakyo simusobola nentumisa ebizigo ne babindeetera nenzikola kati ne bampako okusibako ne bagamba ffe twagala bizigo kati ne bakamba kati kenaze nsibyeko abandabye ku kisaawa nabo babadde bakaba bukaabi nina baga nayo sigipakinze sisibe banzirusiza buddusi ne ku office bagala kukwekereza ensobi zaabwe ku office tebanzigiriza nakwogera n'omuntu n'ogwo twamaze wenda kikabiri ne tufuluma. Kino njagala kumanya lwaki kiri bwe kityo lwaki abantu bano batuuka kugamba nti ng'olina mukola ne bagamba nti owaye parking tugende lwaki bakikola bwe bati owaye kati nange simanyi kubanga n'okudda babadde tebaagala kubanga bo babadde bakimanyi ono omuwala mukozi tetugenda afuna mulala full stop kubanga n'oyo omuwala gwe nagana okukolera nagana okumukolera nga amaze emyezi 6 naye emyezi 6 we gyemaze kati yakafuna abakozi 3 nga bamulema kati nze mbadde nkyaliwo kati nalesa afunye mugundi okuna mu Ethiopia kati simanyi oba namalako naye nja muteekanga musaala. So okutwaliza wamu mpisa zembi empisa zembi kasito ogana kukola mu nyumba yoro omuwala waka andooza yafuga ndooza alinga queen wa waka kyaba aganye ekyejo kubanga era yabaddewo ye yabadde ampakingira nebye bampa byonna babinzigyeko kakitegeeza yenkola yaabwe nga biki bye bakujje engoye zibampa ate kitegeeza yenkola yaabwe kubanga nange nina ze nasangawo kati zirinze mulala ddako naye bamuwasanyuke alooze bamuwadde naye bana bafuluma bamugyeko ndowooza kubanga abadde haliyo obugato nga butini nembuuza omusajja obuna obugato nga butini nnyo bwani nangamba twaliko abuwa maidi
nembuza ate lwaki teyabutwala nangamba omulala najja gwe banaabuwa kakitegeeza yenkola yaabwe. Omukazi omukiga abakiga batugamba muli taafu era mbadde nagamba nti empita ezaabalidde bano nabadde mbase kati kubanga bammanyize ndi mukambwe era bwe mbasagala kwogera tebansemberera n'omukadde abadde amanyi bwe ntabukavaawo kubanga gwe bangambye eze ndakika ne mbagambubuuza bulijjo bwe mukola bamaidi bono banza asoose ne bangamba ati ofisi yetugambe ne mbagamba mulimba kubanga mwantute ku covid ne mbabuuza wakiriko mwandingambye ku maca ne bagamba ofisi eva kutukubira kati kyokka yamukubidde ne mugamba kati nze ne mbagamba nze ennaku 3 mbadde nkimanyi kati nze ebisinga bwe babyogera mbagamba mbadde nkimanyi Katonda yangambye naye basooka ne bakutwala ku covid. Twagenda covid ku Lwokubiri nasooka kukusalisa tiketi nze nagiraba naye singitegeera ndabako ennaku z'omwezi 21 ate nga ziri tugenze 18 nemanya nti paka eno tiketi kati bwe twavaayo bwe yasanga flight ye Uganda yanga 21 kitegeeza nalina ofuluma nga 19 awo nanimba mba aba covid tebakoze tulina okudda kubanga baba baagala ya 24 hours kati nga 19 ne tuddayo kubanga nalinya kiro sawanya kati nomba nino kutuuka 21 kati kwe kumbuzabuza bwe batyo naye nga nze nali nkitegeddeko naye nga siri sure nali siri sure. So bubaka ki eri abaana b'obuwala abo abakyaliyo n'abo abaagala okubanga bagenda okukola emirimu kino? Nedda Mr. Jackson abamu banafu bunafu abamu tebamanyira kukola bwe nkyogera bwe nti abamu bajja kunvuma kati bw'oba munafu nze kyenkugamba ennyumba gye mbaddemu togisobola n'ennaku 2 tozisobola. So omunafu yandibadde tagendayo kyekisinga amanyi nti tasobola kukola yandibadde naye ate ebintu bya Katonda bizibu omunafu yafuna awatali mirimu naye ng'ewange bw'oba munafu ennaku 2 tozisobola n'okunemera nga tebaagala nfulume bamanyi ndi mukozi kwola omukadde yankozesa 12 nga tekibangayo mba nkyakola kino angamba speed kola kiri speed bannange nakirinize nenewunya omuvubuka ngambe yoza motoka bulijjo angamba joze nga lina gyagenda njozeza saawa emusawo munana kyaliwo kati nebinsigala naye lwakuba emirimu nabadde nyina mingi nga sirina byakubuuliriza nembivaako mwoze motoka mwoza buli badde nine motoka bwe mubeera wano musireyinga ne bw'obeera waka nga nze nina emmotoka oli mukyala wange omukyala okwata ku mmotoka lutalo ebuwarabu kikye mutakola ebuwarabu tekiriyo ngaki ate ombuziza kiki kye mutakola kati ku mirimu maama amadaala olaba ngeno gundi amadaala gwali bwe gatyo ogateeka makati tewala kukwatiddeko okirininga balabu waggulu balina obubalabu oba bulina muno njawo bukulaga buliko obubooluzi nga 10 kati oba olina okulinya kwaga madaala obukirininge kamu ku kamu tewala kukwatiddeko naye bw'omu mu nyumba bwagalinya bakuyita olina obeerawo ng'omukwatidde naye gwe obeera omu bw'ofa ofe obadde n'emmotoka 5 aliwo ne bwe zibadde ziwera 6 ng'oyo omuwala gyali oyo gwe nagendanga okukolera nga saagala kubanga yabadde amanyi okujja n'asulawo ate emmotoka bw'ebeerawo bangamba njozi mu lupiira oteeka mu bbaafu n'ogenda oyiira nedda balina amazzi balina n'olupiira kati buli sayidi abeerayo taapu kubanga abeerawo n'okufukirira gundi ati musana n'ogundi babuyita bata mu Luganda buno babita bata obusubi ng'olina obufukirira buli lunaku aliwo swimming pool olina okuta swimming pool nga kyakava mu winter n'ogenda okwebaka nga tolina omugongo toyina so okutwaliza wamu emirimu mingi bubaka ki eri abaagala okubanga abakyaliyo eyo kuba abamu balowooza nti mputu abamu balowooza nti butakola
abamu balowooza nga bwe nagambye kwagala basajja b'Abawarabu nti kyekibaviirako obuzibu. So bubaka ki? Kati ekyo ekyokwagala nga banjagazizaako omutabani kyokka ate nga yatanjagala namuvuma oba wamwagala ne sobola bali abantu si benzi mbawolereza si benzi si beegomba ate nabo tebaneegomba ekyo kyekiriwo kubanga nga nakatuuka bwe nayambalanga engoye zange kubanga nali munene bangaana nsigale mu biyunifoomu byabwe bangaana bwe nayambalanga olugoye kati obulwa korona kati basiiba waka we bakolera ku kompyuta kati omukadde yatuka ekiseera nangamba bano bwe babeera wano genda eri itawo tokirininga wano nga webali genda eri ate kyokka bona atabagamba bemba ngeze kirininga lumu yaabwe basigalamu kati babadde bakatandika okitegeera nga bwemba nakatandika ne bayingira nfuluma na baketi yange njireka nenjikirininga olwokutaano nga wolidde kati oyo muvubuka namuvuma bali bakampa simu bagimpasawe mukolo ngoyo ono omuwala azadde ng'alina abagenyi ate ng'alina mukozi yakafuna mukozi kwolwo ajyawo kati nalina akatandika kwogera ne sisita wange oyo muwala najja nangamba jangu otwale glass bwe natuuka ne mubuuza nzitwalewa nagamba zooze nenziteeka mu sinki nenfuluma kati bwe nafuluma nengamba sisita wange bw'onoolaba siriiwo omanya ngenze kwoza glass kati bwe nakyogera mu Luganda tebakitegeera ndowooza bagamba ndi mu kubavuma omutabani nakomawo nambuuza Liz ogenda kwoza glass oba nze nzooze ne mugamba ngenda zooza natandikirawo bwe tukuwa simu toyagala kukola toyagala kukola natabukira omuzirenzi namubuuza simaze wano omwaka nga sirina simu abaana bange nali njogeddeko nabo nangamba ekyankutwala ku ofisi nawanika emikono nengamba nti webale Yesu tesala yange oba ogizeemu ne bambuuza olowooza kofi bagenda kuwa gundi kofi oba nembagamba nange sigenda abawa kofi kyentwalayo nange nkimanyi singa munyamba ne muntwala kati kumacha bagenda okeera mpakinze tugenda ati mwangambye muntwala ku ofisi netegese mukadde yajja nansirikala mugamba gwe tonsindika nze ngenda ku ofisi nengamba ofisi nzigale kyekyo kyebakozesa ati corona ofisi nzigale ngamba oba nzigale nze nja kugenda mumpe ebyange nja kwetwala nembalaga ka gundi business card ka ofisi eri nali nkalina kati bwe nakabalaga kati bwe yangamba ofisi nzigale emirundi mingi twali mu idi nemubuuza lwaki mutabani we yangambye agenda kuntwala oba nzigale kati nagenda namuyita kati awo nayogera bulungi nagamba kale nsonyiwa kati omukazi bwe yalaba entabuka gye nali ntabuseemu bwe natandika okwogera naye kati obusungu ne bugenda nensigalawo kati nakijjaawo omwagala yakingambirawo nagamba kitegeeza omwagala kati famire yonna bwe nabeeranga njogera ng'alina okujja kuwuliriza byonjogera naye kubanga yo ebadde free si bino aliwo bagamba mbu omusajja bw'abeera wano togenda osigala mu lumuyo naye tekibadde eyo kubanga nze mbadde nsula mu fumbiro balina ofumba amaggi kati wadde osula mu fumbiro nja kuwa video mbadde nsula sikategedde ako neda nja kuwa video tofaayo anti okay balina efumbiro eddene kati bye babadde bakozesa nga beeyo bye bamanyi ng'efumbiro kati mwe mbadde nsula lumu bagikola nga ya mukozi naye olw'okuba amalala g'abavubuka baagala kyaza abagirlfriend baabwe tebaagala fumbirawo awo emmere ewunye kati ne bateeka eri gundi gaasi gye baggula ne bateekayo gaasi ne bateekayo oven ne bateekayo kale ebyefumbiro byonna kati gye bafumbira kalibejji wali bafumbirako chai ne kofi okyokka ne baliirawo kati byonna badde bafumbira gye nsula kubanga eyo gye mbadde nsula abadde togibalanga lumu kubanga katanda ku makya mbadde nkakuba mbadde nsula wasi wa hiita zikusula zindekanira adde osula wansi wa hiita mu kusooka naali neebuuza oba biki ebireekaana abaana abakiro neebuuza ebindeekanira kati nempulira nga agenda obuwunga ng'obwongo tebukyakola kati bwe bitandika katanda nkajjako akafaliso nenkagenda eri kati omukazi najja nambuza kiki nemugamba nze aliwo ebiri mukundekanira omutwe gwange teguli bulungi nekwe kungamba hiita kati ebiseera bya winta tojja kwebaka
bwe babeera bana abato ojja kwebaka bireekaana kati wali kali wansi ku makya nkazinga kati ekiro ne nkateekako ne neebaka wansi aliyo washing machine nyine essaawa 5 ajja kujjayoze aliyo drying kati washing machine yoze endakiika 4 drying essaawa 2 kati onoyebaka ssaawa meka jjukira gwokoye bomusama tebeebaka nga korona tenajja tebeebaka babeerawo mpaka n'essaawa 8 babeera mu kulya bajja kyokka gwe tebalina kye bakuwadde njala ekuluma bamala okulya ng'oyoze ebintu by'emirimu egisinga mu Bwarabu by the way yakoza bintu oyoza kubanga ewange omuwala ajeeyo akimanyi bafumba lumu abangi basifumba lumu mu wiiki naye n'okoowa naye nze babadde bafumba buli lunaku tufumba eyawaka n'eyamuwala tamanyi kufumba tufumba n'agitwala tamanyi fumba tamanyi fumba fa babadde bamufumbira naye ng'okoowa so osuubira okuddayo ngenda kuddayo bano bakuleese tekinnaggwa tekinagwa kitya bakuleese tonayagala kudda nedda nabadde njagala kubanga nze nabuze bo tebakitegeera nze nagamba ba ofisi eri bwe nalaba abawala be nagenda nabo bonna buli omu alina tiketi olunaku gwa tiketi abamugamba tugenda kuwola olunaku buli omu amanyi nze simanyi bwe nabuuza bali babosi bange ne bagaana okungamba ne ngamba sina gankwatira ku kisaawe Jordan bwe bakwatira ku kisaawe visa yo wegwerawo boyina ofuluma kati nemba sindikira message bali nemba buuza nina okuddayo nga contract eweddeko oba nga visa nemugamba kubanga nabuuziza bano ne bagaana obingamba naye nembagayira ne bagamba mbegayirire temubagamba mbabuuziza kati ne babikola bwe bate kati mbubwe yagenda mu kompyuta nasanga ewedde kubanga nange nali mmanyi nti byebiseera bye bino gundi yange wegwirako obuzibu butandikirawa e Jordan okutuuka e Jordan nava wano nga ndi musanyufu nnyo ng'omuntu omulala yeegomba okukola ebweru naye buli kimu kyakyuka nga ntuuseeyo bwe natuuka ku ofisi ne batuggyako buli kimu awo tewakyali kwogera n'omuntu tolina kwogera ne gwoze naye olina okubeera musirifu ng'atuse mu nnyumba naye ate lwakuba abamu twafuna chance enkeera ne tuddayo ku medical ne tuddamu ne twesanga ne twesiibula kati bwe twayingira mu nnyumba awo buli omu n'asirika abaafuna chance nga ne babaweerako essimu ne basigala nga bakommunicatinga nabe twagenda nabo nze ne nsigalawo kati twagenda mpola mpola nga tukola emirimu mingi naye nga buli kimu kitambula bulungi buli kimu kyakyuka naye nga bw'okimanya Abawarabu baagala nnyo okukolerako abantu baabwe naye nze omukulaba gye nagendanga okukola atali mukama wange mubi kitegeeza tasobola mukozi kwe kwagala kusheyalinga kati okwagala okusheyalinga nagendayo lumu namalayo ennaku 2 nga bali oluusi ndowooza nze bali bambeera nga banimbye n'okunimba nga tebagenze kubanga ogenda wenyonye nomalayo ennaku 2 kubanga nagendanga okudda ennaku 2 webali kati omulundi ogwokubiri ennaku 2 neera kubanga bwe namala ng'okirininga era ennyumba jjukira namba waggulu ne go down ennyumba namba yeeri etya kubanga ffe wano tubeera n'abakozi ng'omukozi asobola okusiimula bulungi nnyo ennyumba bisenge 3 bisenge 4 bisenge 2 mu ennyumba ze mwogerako ezo enzibu ennyo ze ziriwa kati mye katika kambawo ennyumba gye mbaddemu ennyumba gye mbaddemu munda erina sitting room 2 erina efumbiro 2 erina ebisenge eyo fulo esooka awo babadde bakozesa nga waliwo ebisenge 3 kati nebwerawo okutuula 2 nayo eringa sitting room kubanga nazo ntebe ne dining ebweru then bwe tugenda wansi aliyo lumu emu bwe bagikuwa Omunnayuganda ogijja mu lumu 4 ye go down yeyo go down ebeera underground nga aliyo lumu 3 sitting room store n'akaluma akatono kati byonna obibaze tobaze binaabiro na gundi na toilet kubanga kinabiro na toilet
wano oteekamo ekitanda n'omufaliso ne weebaka kubanga babeera wanene. So twogera ku fulaati. Fulaati eyange ebadde gundi Sibangalo eyo ebanga kumpi fulaati. ati era ebadde fulaati nga waliko waggulu nawaddako naawo ne go down. Naye nga zonna sizikolamu waggulu. Kati gwe njogera ennyumba enamba zeye yange kubanga waggulu kweyo ennyumba eyange bagisalamu bibiri. Kati olajja n'agula eno nono n'agula eno. Kati beba batalina mirimo oyo agenda n'agejja talina mirimo ssaawa 3 yamaze dda. Era ebeera n'ebisenge 3 ne sitting room emu ne kitchen emu. Talina na compound. Kati yeye ennyumba etali namba. Kati bano bwakukubira n'agamba mbadde mu second floor toyogera tabadde na mirimo sirika. Naye bwagamba mbadde mu nnyumba enamba oyo osaasira busaasizi. Kati yeye ennyumba ebadde eyange ate nooli gye mbadde ngenda omuwala lwakuba teyeye ntono kuyange naye nyumba namba kubanga naye badde irina sitting room 2 ku floor efumbiro gyo nga limu ebisenge nga 3 then wansi ngaliyo sitting room emu n'ebisenge ekimu nga kisenge awalala nga tebalina kye bateekako nga wanene wayinza okuba walinga wano bwe wati naye nga wansi. Kati omaze okirininga ebyo byonna n'efumbiro naki ne fridge byonna deeri olwedde okooye eri wabadde wadugala tewali mukozi kubanga ennyumba gy'okirininga buli lunaku teddugala ate era oba ogendayo oyiseewo omwezi tebakirininganga. Kati ovaayo okooye kyokka nga talina mpisa nge nalaba ne bintabula ne ngamba nedda sigenda abisobola kubanga talina mpisa ekisooka takwebaza talina na kyakuwadde ate kyasinga okumalako emirembe bali ndowooza bali wiiringi mu katono okumpa ku ssimu kubanga oluusi bagimpako bwe balaba nga amaze emirimu nali maze emirimu nga bukyali nga bagenda ngenda sigalawo nzeka ne bampa essimu naye bwe namala emyezi 3 nga bampadde ssente ozisindika jjukira oba ogenze oluusi aliwo abakubanja ssente z'okozeseza. Kati mpandiika gundi mu muwezi no gundi mu muwezi no gundi mu muwezi no omuwala agamba mama wetaddamu kumpa ssimu. Kati okuva olwo ku myezi 3 mpaka omwaka ne bataddamu kumpa ssimu. Kati omuntu oyo ne bw'oba oyagala nnyo okubeera n'emirembe osobola omukolera kizibu kubanga okuba ekifaananyi okumala omwaka omulamba omuntu omukulu ali ku mawanga nga tolina ssimu olina abaana toli mwana muto. In fact bano abalina ba boyfriend bwe babajjako essimu tebalina baana baba bayambye baba babagobeeko bano naye gwe olina abaana siri mwana muto kubanga nze nabagambirawo ndi mufumbo ate ne mbagamba bba wange tabeera Uganda kati abaana nina okwogera nabo neera ne bagaana ne korona bwe yajja ne mbagamba bba wange yangambye alwadde korona mumpe essimu yange obalimba ndina bba wange zaate manye abaana webazaala muki nabazaala n'essaawa zino siri mufumbo kati bibe bwe bityo twayawukana tetugendayo eyo kubanga nabagamba bba wange ali UK jjukira korona gye yabadde mungi negundi nabagamba bba wange alina korona nja nina okwogera nemusabira neera ne banyuma essimu nembivaako. njagala kumanya Liizi kubanga kuba mbadde njagala oyogera mu Lukiga naye ofulowinze bulungi mu Luganda okutwaliza wamu naye njagala kumanya kubanga bwe tugenda ebweru eyo twagala mbeera nnungi okutwaliza wamu mu kiseera kino ebbanga lyomazeeyo ki oyinza okwenyumiriza mu bbanga lyomaze Buwarabu? Kyeneenyumirizaamu se kubanga nali sikwatangako ku kakadde kati ssaawa zino bwe mba nina obukadde 10 mbeera musanyufu mu mutima nemanya kati nange kati ndi mu muntu wa bukadde si wa mutwalo. Oli miliyoniya? Nedda naawe. Oli miliyoniya kati? Kati ekyo yadde sibadde bulungi naye ekyo nkyebaliza Katonda ate nabo mbeebaza tebampisiza bulungi naye ssente zange zonna bazimpadde yadde n'ekikumi tewalina kye basigaziza. Sente zo bazikuwadde so ekyo kyenyumirizaamu kikyozzaako? Kyenzizaako nzirayo temukoowa batulugunya obukadde buno bwe kaŋŋambe 10 kanjogerera awo tosobola okukolamu ekintu kyonna e Uganda n'otadda Buwarabu?
ngaki notandika business nga business kinze byenina mu mutwe tezimala nze mbala myaka 2 sibala leero mbala myaka 2 kyenjagala okukola sagala kyogera wali tewali buzibu ne bwotugamba nti njagala kukola ki neda mu sente kale kankyogere sente ezo sigenda nzikozesa ezo naziteekako nga z'abaana ezo ngenda kukola mu bodaboda 2 zisigale nga z'abaana abaana 2 buli mwana neyiye kati nze ngenda kuddayo naye kati ngendayo mwaka gumu kitundu kyempulani nga njagala kitandike 2023 nze ngenda kuddayo ku ssomero. Oyagala kudda Jordan era Jordan ninayo gundi connection ne Dubai nina connection kati Katonda jana ndaga kati ngenda ne Katonda nsoka amubuuza jana ndaga je nagenda ya kirungi nnyo ekyo oli ayinza okubuuza era nti kusoomozebwa ki kwosanze Jordan soomozebwa kwesanze Jordan butabeera na simu tolina muntu gwoyogera naye mu nyumba kubanga nze mbadde njogera ne pusi kikyoyogera ekyo neda natuuka pusi teriiwo nze mbadde manyi n'okugiyita enjo yajabuzi tebagigula yajabuzi saagalangako kisoro kyonna naye pusi najagala nayo nenjagala nabewaka ne bajagala kati nebeerawo kati bwe mbadde mpulira nga bali banyiiziza ati siina simu wonsanga mulumu yange nga naye ejja bwe mpulira ejja emanye eddoboozi lyange emanyi n'okugenda emabega w'ensula nekaaba nenjigulirawo nejja kati osamutemizi badde bampulira njogera nayo ne babeerayo ne babuuza oluusi eri bweru njogera nayo ne bajja ne bambuuza pusi eririddawa ne mbagamba eri wabwere wano badde ne bagamba naye muno omwana mulamu naye nga nze pusi ebadde eringa omuntu ndowooza nze mbadde nziyita enjo yabulako nga ndwadde naye twakaaba fena twakaaba nasiiba nga nsiibira pusi ekomewo yamala wiiki Katonda mulungi naye nekomawo netutwala mu ddwaliro newona. So obadde oyogera na pusi owulira ng'olironire ositula pusi obadde ogisitula nako ngenda agikulaga ebadde ejja ne ku buli nekwebaka ngejja neyebaka nga bebi neyebaka ng'omuntu bwe yebaka nenjireka nekwebaka era kati korona bwe yajja nga tebaagala essule wabweru ate nga yeyagala mu rumu yange kati ng'essula mu rumu yange kati bwe mbaza nebase ogenda okulaba ng'eri wansi w'ebigere nga gye yasuze mpaka ku makya ate nga tentawanya neyebaka ng'omwana. So okusomoozebwa okusooka butaba na simu nekyo bageya nnyo ate ebyo bageya si birungi nga bakukyaye buli lunaku emboozi ya simwagala agundi simwagala buli omu simwagala lwaki tetumufulumya naye ng'omusajja agamba ate tavaawo bakulaze tebakwagala tebakuzizaayo ku ofiisi kwegamba nebikutabula kyekyo ekizibu okola okoowa emmere ntono n'ogamba neweebuuza sente nzikoze siziridde enjala enuma bwe baba baguze gundi tebafumbye ne bagula teekawe omukozi ojja nyanya na mugaati lanchi yo ate yesapayo kubanga bali tebajja sapa naye bo eva babeera bajja ku makya bakeera ne banywa amata ne bava ku mata ne banywa caayi naye buli kimu balina kye bakiriirako bava ku mata ne badda ku kofi ne badda ku lanchi ne badda ku keeki kati Mr. Jackson olabira abantu we babeera ne birthday ne basala keeki ne batakuwa esigadde eri mu fridge bemaze mu weeki naye nga tebakuwadde bwe baba bakukuwa ekintu nga manya kyakusuula era bw'okigaana bagamba kubbi suula kasita ogamba sikyagala ng'okisuula ate nze nabagambira nti fe waffe Uganda tujja gundi fresh omuceeri enjala kuluma buli lunaku omuceeri gumaze mu fridge weeks 2 ne bagukuwa ate nga bulina kubafumba nze mbagamba nze sigwagala enjala kenzite bafumba omuceeri ne bateeka mu fridge okumala ebbanga maama emmere yaabwe muceeri omuceeri bagufumba ne gubeera mu fridge naddala nga bagenda eyo nga bagenda mala weeks nga 2 bagambe no mmereyo weeks 2 bagufumba tebaagala ofumbe kyokka ate omanyi ofumba
kubanga nina wano we nabadde mu kisiibo ky'abakatuli kyekyenakaana nali nakisiiba kyonna naye era tebakkiriza kati omwemwe ebyo ebiseera baali tebafumba akuwa nnyanya kyokka osiibye n'ekyogenda kuddamu kusiiba nnyanya na mugaati kati lumu namugamba ndeka nfumbi nampa obumondo obwo bubiri buno obuzungu bwe mba nfumba naseka kwono naseka nengamba naye bano abantu obumondo obuzungu obubiri musepiki obuteeka mu mooti bwe yavaawo nembiba oli mu kisiibo naye obba emmere ekirabyo era kyekimu ku bye mbadde ngenda okubuuza nti mu butuufu embeera ekufuula omubbi ekufuula omulimba ng'ate tewandibala nze nkubuulire ne guno omubiri okufunako kubba mmere aliwo bwe nagifumbye essaawa 10 ez'ekiro baleme okunsanga nfumbe enjala ennuma enkya ngenda asiiba weebali bw'ogifumbira neewunya owedde kati lwakuba wabadde basula oteekako olugi lumu n'oteekako ogwefumbiro n'enteekako olwange kati kizibe obatuuka kati nafumba emmere essaawa 10 ez'ekiro tewali kwebaka olina ogifumba wakiri tojateekamu spices bireme okuwunya ojje kati ekizibu nze okusomozebwa ebadde ekisinga njala fruits zibeeraawo naye tolina zikwatako kati neneebuza wane Uganda amenvu nagulanga amenvu oba otambula nosanga apple nogula apple w'ebitaano oba otambula nogula mangada nga wa 10 nga naye abeeramu avunda ne bamukiwa naye tebamukuwa mujjeko olaba olutalo ate kati nange mbadde nange nkooye mujjako naye nange mbabaza tebaliwo nkibba bubbi basange tekiriwo bambuuze mbagambe nsobola okyegulira nange kati omutima gubadde gukalubye so life y'ebuwarabu yakubba kubanga waliwo nakoga nga ngenda kufa nabaleka sijja kubba mmere yaabwe kambaleke kasita omwaka gugwe bagambe muntwale ku office omanya ali okutuuka ku office nabagambe badde tebampa mmere ne bakutunulira ne bamanya olimba naye we yalina birthday yange era birthday yange yakosa oba nkya n'enteekayo ekifaananyi taata w'abaana yambuuza yegwe oba mulala nambuuza ekino ekifaananyi kikyo bwotyo bwofaanana nambuuza onoonyayo ki naye kati namugamba nze no size gyenjagala kwegumya namugamba nti nze yo size gyenjagala kwegumya toyagala mugamba nti embeera mbi sobola agamba buli muntu era nze abeeno babadde tebamanyi nti embeera mbi sisobola sisobola mpozi sista wange ali Saudi gwe mbadde ngezaako okugamba nansabira tulina ne pastor family friend namugamba nansabira abada nsindikira prayers nga yasaba kati nze okubeerawo kwange kubadde kusaba pastor yansabira nensindika prayer request gundi wa brother Roni ne joining abakatuliki bali ba UK in fact kino mbadde nkyerabidde buli kimu okukyuka nga ntandise okujoininga abakatuliki bali UK ati sina we mbasanga beeno lockdown kati babeerawo buli lunaku ku YouTube kati ye naye abeera wali talina bantu naye bw'aba asaba asifuna okwolesebwa kati yayolesebwa nagamba aliwo omuwala ali mu nyumba bakuvunaana bye bakuvunaana byonna balimba nagamba Katonda kuwadde kyawandikibwa kiri mu Ephesians kigamba bw'oba okola ng'akolera Katonda ng'omanyi ogenda kusasulibwa ani Katonda nenkisoma buli kimu kyakyuka kyatandikirawo okukyuka mpola mpola nga nange bwe mba nsaba oluusi mbiraba mu birooto bwe ndaba ndwanisa aliwo ajja nandwanisa nanyambako kati oluusi ndaba emisota ndaba omuntu anyambyeko mbasinza agisse omusajja najja nanyambako kati yoyo taata waabwe kati nentandika okuloota okuziika nze nali manyi kibi ogenda okuziika afudde anti oba olaba lumbe ng'oziika nalaba tuziika ba famire baana 5 kyokka teri famire abaana babadde 5 kati nze bwe nafuna essimu nenkiwandiika nengenda ku YouTube kunoonya meaning kati nendaba nti kibadde kirungi oba osimanyi oziika bizibu oba badde bakuddukako nengamba kati mba nombawonye kati nentandika buli kimu nga kitandika okukyuka lwasaala buli sande nze mbadde sikyayogera n'abantu kasita nsindikira sitange namanya essimu bagimpadde mugamba nze njoyininze church
kati esimu nze mbadde bwe baba bagimpadde buli sande nabagamba njagala buli sande lwaggulu ate nekirungi nabali bakola lwaggulu ne chache bwe zibadde nzigale nga ne brother ro nabeera live naye ekiro kati byeyo nga byenkola ne binyambako nsomye Bible kuva ku Genesis to Revelation ogimazeeyo ngimazeeyo ate jukira yabakatuliki erina pati 3 kati mbadde nsigazizaayo mbadde njizeemu omundu gwokubiri mbadde nsigazizaayo chapters oba 3 kuddamu gimalayo tofuuse pasita kati nja kufuuka Katonda nga yagadde naye nga yandagidde siiringa banabeereeta okay ekyo bakindagulako nesagala kireeta nga nze akyereetedde bakulagula ku nti nina obeera pasita naye nze njagala sigala mu bukatuli ani akulagula pasita brother Ron ate tampangako bunabbi ate bakingamba dda emyaka 10 mabega nkyalina mu ssomero kolekera bannayuganda abo batulaba mbalekera mbagamba mwagale Katonda mubeere ne Katonda mwabaagala okuddayo namwe abaliyo bye mubadde mwesize byonna simanyi mugenda wa mama fina simanyi wa dda ku Katonda yanunula kubanga nze yanunudde tewali mulala atrabo mulungi yeliiza oyo gwe tubadde naye olunaku olwaleero tuddingane nate omulundi omulala mubeere bulungi mweraba